Zabbuli ey'e97. Obufuzi bwa Katonda obw'ekitiibwa. Mukama afuga, ensi esanyuke, n'ebizinga byonna bijaguze. Ebire n'ekizikiza bimwetooloola, obutuukirivu n'obwenkanya bye binyweza entebe ye. Omuliro gumukulembera, gwokya abalabe be eruuyi n'eruuyi. Ebimyanso bye byamulisa ensi, ensi n'ebiraba n'ekankana. Ensozi zaasaanuuka ng'envumbo awali Mukama w'ensi zonna. Eggulu libulira obutuukirivu bwe, n'amawanga gonna galabye ekitiibwa kye. Bakwatibwe ensonyi bonna abasinza ebifaananyi ebyole, abeenyumiriza olw'ebifaananyi, mumusinze ye mwe bakatonda mwenna. Sayuuni yawulira n'asanyuka, n'abawala ba Yuda ne bajaguza olw'emisango gyo, Ayi Mukama. Kubanga ggwe, Mukama, oli waggulu nnyo ku nsi zonna, ogulumizibwa okusinga ennyo bakatonda bonna. Kale mmwe abaagala Mukama, mukyawe obubi, akuuma emmeeme z'abatukuvu be, abawonya mu mukono gw'omubi. Omusana agwakira omutuukirivu, n'essanyu eri oyo alina omutima ogw'amazima. Musanyukire Mukama, mmwe abatuukirivu, era mwebaze erinnya lye ettukuvu.